Yes, tugenda genda bitundu bya Oyam North abantu baayo kunako olwokuna bagenda kulonda okujuza ekifo ekyalimu minister Colonel retired Charles Patrick Okelo Engora machodogo yafanga na kusoma ezibiri omwezi ogwokutaano enteekateeka za campaign zitambula katulabe ebiriyo nga beteekerateekera okulonda kunako olwokuna. Awano ndi ku kyalo Awanyi village Icheme sub county mu district e Oyam nga wano mazemu ennaku 4 nga tugenda maaso n'okulondoola akalulu aka by elections akagenda maaso. Waffe tusuubira obuwanguzi akalulu tukanoonya era tuli mu kafeffetta okulaba nga mu Oyam ono tuwangula akalulu kano tuleme okusala mu bululu bwonna bwe tuzze tuwangula ng'ekibiina kya NRM. Abantu bansabye madengezaako okubawa agenda eyange naye nga baŋŋamba no, genda omalirize taatawo bye yali atandise ekyo ekitiibwa ky'oyinza okumuwa nga ggwe and eyo ensonga ku lwaki NRM yakulonda tewali kyamaanyi nnyo kiri awo kye bansabye. Olaba tubadde tulina ekizibu ky'amazzi kati nga mu sub county eno mwe tuli era olabye ng'omubaka wa council azzeemu okwogera era azze ku kisuubizo president kye yawa ne taata naye kyali yeeyamye okutuukiriza nga beetaaga okuteekawo piped water scheme amazzi ga tap. So agamazi ga tap omuntu NGO yali egenda okugafandinga ye African Bank of Development. So bank eyo luyajja nekola survey kati n'olwekyo tuli mu kukirabanga something we need to accomplish. Ekitundu kino kirimu abawagizi ba General Muhoozi Kainerugaba olw'okuba nti candidate oba omuntu eyeesimbyewo abadde member owa MK movement. Yensonga lwaki abawagizi ba General Muhoozi Kainerugaba bamaze mu kitundu kino ennaku 4 nga banoonya akalulu okulaba nga candidate waabwe oba eyeesimbyewo asobola okubanga awangula. I'm here to represent my movement, the one headed by General Muhoozi Kainerugaba. We are here to join our parent party NRM. To thank the voters of Oyam for first of all supporting the late Ngola. And also for supporting General 7 all these years. Abawagizi ba General Muhoozi nga bakulembeddwamu Baramu Bargahare Atenyi n'abaka ba parliament mu kitundu kino babadde batambula nju ku nju nga banoonya akalulu kano era olunaku olwaleero bayisizza laale mu bibuga ebyenjawulo nga banoonya akalulu ka candidate waabwe asobola okuba nga yabakwatira bendera. Thank you very much. Abantu basookedde mu bitundu ebyenjawulo okuli ekitundu ekya Kalakale eno nga basanga abantu mu mayumba gaabwe nga babasaba obuwagizi bwabwe okulaba nga candidate waabwe oba omuntu waabwe eyeesimbyewo era nga ye mutabani w'omugenzi Samuel Ngola asobola okuba nga awangula akalulu kano. MK movement, we are not running a campaign now, but we are doing what we call sensitization and following up on government programs and also hoping to map support for one of our colleagues who has been our colleague who can't be allowed to campaign in church because church, the electoral commission values politics in church. However, as a church member, as a member of Church of Uganda, I felt it is important to come and pray with you. Era nga tuli kulale yaffe ey'okuna okuva ku makya twakedde mu kubriefing aba agenti baffe ne tugenda mu kanisa St. Peter's Oyam gye tusabidde gye batwaniriza abantu abangi ne tugenda maka g'omugenzi Engola honorable then ne tugenda kulala esoose ey'okubiri kati nolale yaffe yakuna. Embiranye esinga eri wakati wa munakibiina kya UPC Apio Eunice ate ne munakibiina ekya NRM Engola Junior era nga wano wetwogerera bonna basibi bayise bivulu mu kibuga kino ekya Oyam. Ku Russell TV nze Godfrey tumwebaze wano mu district ya Oyam.